Bwabadde akulembeddemu abakungu okuva minisitule y'obwenkanya ne ssemateeka mu kakiiko ka paalamenti akalondola ensonga z'amateeka okwanja embalirira ya minisitule eno ey'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 ey'obumbi 2015, minisita Abakozi-Mao alaze nti ensonga y'okusasula abaafiirwa ebyabwe naddala ebisolo okwali ente n'embuzi nkulu nnyo. We prioritize paying those court awards with the highest interest rate, followed by what we call the age of the claim. The other thing which is not mentioned in the write-up is alternative dispute resolution. The truth of the matter is that we have found that if somebody is afraid that they may not be paid for the next 5 years, they are willing to take less money today rather than wait for 5 years. Minisita Mao agamba nti minisitule yeetaaga lwakiri obumbi 150 esasula abo abakandalidde okusasulwa ng'abantu bano baalina ensimbi zino okuva mu mwaka wa 1996 nga ku zino minisitule weedde obumbi 80 zeegamba nti zimala kuba abantu bano beetaaga okusasulwa. We note that the wage recurrent budget remains constant at 16.120 billion across all the fiscal years. Mr. Chairman, the non-wage recurrent budget decreased by 35%. Mao era alaze nti waliwo nsimbi zonna ziteereddwa mu mbalirira okusasula abo bonna abazze bawangula gavumenti emisango mu kkooti. Kyagamba nti kyabulabe nnyo kubanga ensimbi zino gye zikoma okulwawo zeeyongera okulinnya nga zizala n'amagoba. Omwezi ogwokusatu ogaggweerako gavumenti yali yakawawaabirwa emisango 94 ne basobola okuwangulako emisango 95 era kino kyatasa gavumenti mu 379 kyokka gavumenti yasingisibwa emisango 18 n'efiirizibwa obumbi 76. Ababaka ku kakiiko kano akakubirizibwa mubaka Stephen Baka Mugabi owa Bukoli North balaze nga bwe kyetaagisa okunoonya ensimbi z'okusasula bonna abaafiirwa ebyabwe mu lutalo kubanga bakandaliridde nnyo ekigenda okuzibwaza embeera mu biseera ebyakalulu. From dealing with the pronouncement made by court, which I think we may not have much to do with the award given by court, the government should have a separate policy for compensation, which should touch on people who missed. For many of you who do not come from our area, and this is Africa. If your ministry is normally the most active during this period, your agencies, the ministry and agencies, namely the Electoral Commission and yourself, are very active normally during this period in regarding to electoral reforms, electoral roadmap, and so politicians are always eager to hear from the ministry, from the Electoral Commission. Omubaka Abdu Katuntu agamba nti yeewuunya lwaki baminisita tebatereeza nsonga zaabwe mu kabinenti ate ne bajja eri palamenti nga baagala ensimbi nga bano badde amagezi okufuna ebasalako mu mbalirira babiteeka ku bitalinda gamba ng'abo baagala okusasulwa. Look at the expenditure side. They are not looking at income, because you see a budget process is about what you have and how do you spend it. Simple as that. Now, I can say everybody is asking for money for compensation. Do we have this money? So if we don't have this money, we need to do reallocation. Now, where do we reallocate from to have this one? You make those proposals. Abakala babuzza Mao kyalowooza ku kuleeta ennongoosereza mu mateeka ag'ebyokulonda wabula kino akyewaze era n'abategeeza nga bagenda okusisinkana kakiiko ak'ebyokulonda olunaku olw'enkya batereze ensonga zonna ezikwata ku byakalulu. That was being composed by the Electoral Commission, aware that he oversees the work of the Electoral Commission, without necessarily controlling it. Will the Honourable Minister share with this committee the progression of implementing the frustrations of General Museveni with the way the Kawempe by-election was undertaken? Franka Chiddu yakusakidde eggulire lino Crack STV Agalero.